n'agamba baddako ffe kati nze we nalaba nga muffe kuffe twali baceefu basatu yes naye nga bajjeeko omu omutima ne gunkuba nze ngamba nga olwadde mmanyi kyendi ne ngamba kaneefuule bize bagende nze baleme kukola ki kuntuukako era still tekyawaliriza bosi kumugamba muno bamuwadde obukwakuliza muno enkya bakomawo mbuno bulimu nga alina medical form ye ne mugamba nange naye sirina kyakukola kyenyizaako namugamba ekyamazima medical form ne lutatawana nazo naye nze ekituufu ndi bwenti ne bwenti nangamba tujja kukubira ku Monday. Nkwaniza kusema official ina gyosinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga tofuna videos ezifanaganako bweziti. Leero olunaku lwa lumu December mbaniriza mu mwezi omupya gwe mwezi ogufundikira 2022. Mwaka gwatandika ng'ogusaaga n'ekyo tekikirizika naye Mukama Katonda alabikanga agutumaziza kutwongere kubanga tusaba bulamu na kubeera begendereza alisobola kubanga tugumalako. Kale tuli pad by banafa ba Rosemary Beddings be bakutuuza ebyomu kisenge byonna bye weetaaga. Bagamba nti obo beetaaze genda wano e Kasubi okumpi n'ebitaala ng'okkirira bwoti mu kikoni ojalabe ekizimbe bakiyita Princess Complex ogenda okusanga banafa ba Rosemary Beddings. Rosemary Beddings begendayo nga weetaaga ebintu ebyo mu kisenge, oyagala blankets, oyagala pillows, oyagala bed cover, oyagala amasuuka, buli kimu ky'olowoozaako eky'omu kisenge, mifaliso, bagamba nti osobola kubanga ate banoonyaako. Nawe wali ebweru w'eggwanga ogamba nti njagala kukomawo mu mwezi guno naye mbadde baweereza akasente kammwe mpola mpola abaana bakikola era bendabyeko bakikola amaana bagenda banone ebintu byabwe naawe banoonyeeko yogera naye akubulira budget tindika akasente ko mpola mpola omubulire lojja onone ebintu byogenda obere nga ate okola amakaago tolanga kifaanana bulungi. Kale katugenda mu festive season eno osobola okubanga ate okyusingira abaana bo gye bambalamu ng'obatwala ku brand shoppers. Brand shoppers basangibwawo Kabalagala ng'oyingira mu Triparty Mazima Mall toyingira naye wansi awo waliwo amaduuka kuli brand shoppers e Kabalagala batunda engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12 batunda ebyokuzanyisa by'abaana ebyenjawulo n'ebintu by'abaana bibakozesa amabaafu poti byonna abaana bibakozesa mu bulamu bwabwe nga baana babitunda. Batunda makeup w'abakyala omulungi, perfumes ennungi, abamasaluni balina aftershave n'ebintu byonna bimwetaagisa mu kusala enviiri babirina n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kati gendayo oba bakubiri ku namba eyo gy'olaba ku screen okusobola kubanga tomanya ebisingawo. Kale nzikiriza atembere nga nkwanjulira alina Ssekyondwa ono nga mulombi wa Dduwa asangibwa no side ze Jjinja, mulombi w'Edduwa nga asangibwa Nakibizzi ku lw'Ejjinja atereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Naddala mu abali emitala w'amayanja agamba nti mukubireko ku namba ye y'essimu eri 0709 87 21 0709 87 21 2 ye alina Ssekyondwa obanga oyina obuyambi bwetaaga kubanga atoyambibwako wetaaga omuntu gwoyogera naye kale mukubireko ku namba ye y'essimu. Kale Arapex Adhesive Cement Aspat Tiles gwe ali ebweru w'eggwanga oyagala kubanga ate ozimba ekizimbe kirabike bulungi nga newetaga cement oba adhesive agenda okuyambako okuziba tiles bakubireko. Kakati waliwo mu abantu abali ng'olina ekizimbe kyo kinene naye wetaaga omuntu asobola okusupplyinga material kati ffe tukusupplyinga adhesive ate kye tukola tukusamplinga tutya contactinga kubakola enamba y'essimu bakuweerezayo akasawo kamu aka adhesive n'okagezesa n'okomperinga ku adhesive omulala bwe tuyita n'otukola order n'ogamba nti tuleeteyo ensawo 2 tuleeteyo ensawo bweziti ffe ne tuzireeta then n'otusasula kiba kitambula bulungi. Tumalize ne Aisha Foundation agaba bursaries then n'agamba n'ogamba alina essomero lyaleeta omwaka ogujja eriyambaka mu abaana naddala bali ebweru w'eggwanga oweereza ebintu abaana bo tebibatuukako walekera abaana tebabalabirira bulungi yakulabirira omwana wo ne bwaba holiday ne wesaba holiday ate nga bwamusomesa. Kale kubakoye enamba ey'essimu. Kale leero lumu December ensi yonna tuba tujjukira abantu abakoseddwa obulwadde buno bwa mukenenya. Bwe tuba twogera ku bantu abakoseddwa obulwadde obwa mukenenya tetwogera ku abo ababulina bokka kubanga ababulina baba n'abazadde abayinza okuba sinessale balwadde naye omuzadde okuviibwako omwana abakoseddwa. Ababulina baba n'abaana bwe bavaawo
abaana abo bakosebwa kakati ate ne bannyini ababulina basobola okusigala nga tebafudde naye nga babulina balina challenges nyingi ze bayitamu kati ku lunaku luno lwe batujjukira nga tufumintiriza ku bulwadde buno obwa mukenenya briefly okubajjukizaako Philip Bongole Lutaaya y'omu ku bantu ba celebrities abaasookera ddala wano mu Uganda okuvaayo n'alangirira nga bw'alina obulwadde bwa mukenenya era okuva olunaku olwo paka nakati abantu bannyo naddala ba public figures abavuddeyo ne bagamba nange mbolina ne bavaayo kubanga basensitizinga public okusobola okubira nga ate balwana okuba nga tujjawo obulwadde obwo nga tufumitiriza ku lunaku olwaleero kiba kyakuyiga eri abavubuka mwena gye muwanga amawanga gonna okujjukira okubeera abeesigwa eri abantu bammwe be mwagala okwekuuma singa kiba kikulemeredde ate n'okwewala okugatta omukwano ngamba okusukka mu muntu omu. Nina muganda wange gwe ngenda onnyumyako naye wano awangaala n'akawuka kano. By the way, maybe era ndooza ku lunaku luno kituyambako okwongera okuyiga n'okutegeera obulwadde buno. Ekisooka okubeera n'akawuka tekitegeeza nti olina siriimu, ekyo kizibu kyakutegeera, naye akawuka kaleeta buleesi bulwadde bwa mukenenya. Kyova olaba nti bagamba temukebeza amaaso nti abantu abasinga balina akawuka kaleeta siriimu ne siriimu tebannamufuna. Alina siriimu ebiseera ebisinga aba ku kitanda, aba mutono, aba mulwadde, era balina siriimu tebatera kuwangaala bafa. Naye abalina akawuka bawangaala lwa nsonga nti akawuka kasobola okufreezingibwa omuntu n'abeerawo n'akawuka ke naye nga si mulwadde. Nina muganda wange ono wakati mu kubeera nga wangalira mu bulamu obwo ate alina challenges zasisinkanye ze ndowoozezza nti ku lunaku luno tusobuliriza ku mboozi ekisooka ne tufunamu ebyokuyiga. Ekyokubiri we tuba tusobodde okumuyamba ne tumuyamba lwa nsonga nti buli muntu yenna yandiyagadde okubeerako omusanyufu. Ffenna tukolera kubeera basanyufu, abaana baffe babeere basanyufu, ab'eŋŋanda zaffe babeere basanyufu, naffe tubeere basanyufu. Sanyusa okulaba. Kale mukulu Saimi nange okusanga. Amannyako? Amanya Lutaaya Andrew. Lutaaya Andrew. Yes. Oviiridde wa? Bannange. Tolina watuufu oviiridde? Awatuufu nayina ekituufu kiri nti nayina nange ku maka nga nina wenviira ne famire naye olw'embeera nga naliko obulungi omwaka guno gwatandika ndi bulungi naye nga nina omukazi wange angwera tunatuukawo Lutaaya. Besi ku luno olunaku lwe tuliko olwaleero Lutaaya atuuka atya mu mbeera eno? Yagifuna mukulu, yazaalibwa nayo? Kakati nze nakula ndaba mira bampa eddagala naye nga mukumpa eddagala nga sibitegeera bulungi ng'oluusi ngenda ne maama wange antwalako mu ddwaliro budde tweziba ze zimu nga tugenda ffenna oluusi n'antwalayo nga sizezimu nga tezimakinga nandikayo bwe ntyo. Mwagendanga mu ddwaliro kira mu bitundu byawa? Twagendanga ddwaliro gye twasookera liri eyo Mityana. Ewamu mu kyalo Mityana? Yes. Kyalo kiri Mityana. Bakiyita batya? Bakiyita Kibikka. Kibikka Mwereerwe. Kibikka Mwereerwe. Yes, singa eyo. Yesebo. So gye watandikira okubanga olaba omugenda mu ddwaliro? Gye natandikira eyo. Yesebo kakati nenja nga nkula nga ndaba embeera bwetu kati nze ngenda obitegeera mbitegedde juzi nga nkuze 28 muzeeyi wange nga taliiwo andiwo ne maama kuba gwe nayina. Mu biseera nga okulayo muzeeyi wamulabako naye yaliwo nga mulamu? Namulabako muzeeyi wange. 28 ojja otya okutegeera embeera y'obulamu bwo? 28 kati nakizirwa luvannyuma nga olontanse kuva kati mabega naye sifa nnyonyoko ebyo bakansolinga biki kati neneeyongera okutegeera kuba nali ntandise okusomako nga nsomeekoko ntandise okutegeera bulungi kati neera nalaba nga oluusi nembeera mu kiraasi naye nga empewo nga mu musana omungi ennyo ze mba mpulira empewo ng'empitamu kale ng'embeera ze nga sibitegeera naye nalwawo okutegeera eddagala ly'emmira nti lyaki. Ebiseera eby'eddagala walimiranga mu biseera ki? Walimiriranga wa?
kakati nalimiriranga kati before okujja eno basooka before nga tetunajja eno basooka ku eddwaliro erirawo Mityana bayita Mityana hospital. Yes. Kati mu kuva eyo nenjja ne tutandika wano ne batandika bato ne basooka ne bantwalako emulago bwe watyo nga tugendagenda emulago ne transfer. Yes. Etugenda emulago bwetyo naye emulago tebalinako eri awo nnungi nnyo ne banjjayo kati ne tugenda e Kawaala. Ateka kuli e Kawaala. Kawaala Kataka. Kawaala Health Center 3. Yes. Mutandika okunywera. Yes. Kakati wenjagala wali otuuka. Ozuulira nti oli mulwadde wali mu mbeera ki wagenda ne weekebeza maama ye yakutuuza n'agamba basawo be baakugamba? Kakati maama teyakiŋŋambirawo. Naye nagenda ngeri mu ebyo ebiseera nagenda ne neekebeza kuba waliwo we natuuka nga nkola nga bwe nsoma nga bwe nkola kale nga mbeera si nnungi byaddaadda. Mbeera ey'awaka oba ey'obulamu? Mbeera y'obulamu nga si nnungi. Naye nezuula nafuna ssente kuba nagenda mu ebyo ebiseera njukira bankubira 3,000. Ne banjjako omusaayi ne baŋŋamba kuba nasooka kulwala obulwadde ne bunkuba wansi naye nga era nga ekituufu nga nange ku mutima sikikkiriza. Wasooka n'olwala obulwadde ne bukuba ku kitanda? Ng'olwo oli ne maama? Nze nensooka ebintu ate kati maama nali maze omuvaako nga kati nga ntandise kweyiya byange maama nga taliiwo. Mu prosesi y'okumuvaako wasigala okyagenda mu ddwaliro okufuna eddagala wali olivuddeko awo? Awo nze nali kalenze nga nkola byange nga sifanye nga ndowooza tetomanya kuba ye teyaŋŋamba nga ndowooza olwo nti nalinanga obulwadde nga infection zeyasinzirako okumpa ku ddagala bikibo bityo efollowinga. Yesebo. So kati bwe wajja eno n'osigala ng'omina eddagala walivaako? Nasooka ne ndivaako. Olumbe olukuba ku kitanda n'oddayo mu kyalo oba maama n'ajja? Olumbe lwankuba kati nasooka wuulira ng'omusana mungi nnyo naye nga mpulira empewo ne ntandika okuyiwa ebintu ku mukono ne wano mu bulago mu maaso. Kati nengendako mu ddwaliro neekubiriza naye nabeera ku kitanda okumala ebbanga naye nga terina omu ajjayo. Yes. Mu ebyo ebiseera nalina omuntu naye ng'omuntu oyo ekyamazima maybe oba akawuka kuba abasawo b'omukunkebya baŋŋamba mbu kandudde nako naye n'oli naye erabika yannyongeramu mu ngezi ne baŋŋamba ate wafuna omuntu ng'akake kakulu nnyo ku kako akako kaali keebase mbu kaali sidifombu nga ziri wansi nnyo nga zeebase kati ate mbu ndabika nafuna muntu bali kuba erinnya ye yannyongeramu. So kati mu bufunze bw'ova ku maama n'ojja eno n'ogenda mu relationship n'omuntu gw'ofuna ate nga naye mulwadde? Yes. Omuntu nga mulwadde naye yali nga taŋŋamba naye kale yali zinalowoozanga talabika nali manyi nti no yajja muliro mbu oba amazzi oba ge gaamwokya oba ki naye nga yalina ekintu wano bwe kiti ekyamukuba. Omanya tya nti nno yali alina oba gwe wamusiiga wamanyirawa nti naye wamusanga alina? Kakati waliwo Land Road kuwimba bwe nalimberako oba mwogere amanyi bange? Yogera amanya, yogera taito nga bw'okomye ku Land Road. Kuwimba bwe nalimberako yamulabanga
mulaba akola ki ngajja ewange mu kalumu kange yes nasooka naŋŋamba naye omuntu oyo gw'oliko oyo ali bwati ne bwati nze nga ndowooza nti kale bannemesa bulemesa yes bwekyali kati maama agamba ddi naye yali oyo omuntu oyo kyemujjukirako yali alina mukwano gwe ne mukwano gwe ye nga akozesa eddagala naye ng'anywa n'omwenge mukwano gwe banga tonyonyo naafa nampulira nti afudde naye mukwano gwe naye simumanyi nnyo simulayidde ebbanga ddene nnyo naye naawe ng'afudde nempulira nga banyumyanyumya ebyamuse byebimu byebyo bye tulimu. Kakati bw'omala okukizuula ng'otuuse ku kitanda gye kizuulira nti wali mulwadde. Yes. Bw'omala okukizuula nti wali mulwadde then maama omuddira ddyo mugamba nti embeera gye ndimu ngiruddemu bwati bw'amatawaana mmubuuza. Kakati kankuzeeko emabega maama taliiwo. Maama agenda ddi? Yali 2:10 yali 2 ogenda kwongera ku ddoboozi? Yali 2:11. 2:11 otugambe nti wakizuula mu 2:8. Kati kitegeeza w'okizuulira nti oli mulwadde maama yaliwo? Yaliwo naye nga sikyabeera naye omu ebiseera nali sikyabeera naye. Yes. So nti muntu ebiseera ebisinga obamala okugamba nti obulwadde omaze nabwo ebbanga ebiseera ebisinga bagamba oba olina okuddayo ewa maama ki ekikulobera okuddayo ewa maama omubuuza ekyali ku bulamu bwo? Kakati nze kyenjjukira nti ne maama naye mu ebiseera yali muntu ali awo kale nga anywa kikambere open yali anywamu nga Eva aba avuddeko nga taliiko. Maama wali wamuleka Mityana? Maama yali wa jjajja amuzaala. Abeerawo? Maama ye bamuzaala Gayaza. Kati kitegeeza maama naye yavaayo Emityana n'adda Gayaza ewa maama we? Kati gwe wadde ewa maama we kwe kumuvaako n'ojja e Kampala? Yes. Kati wotu netwawukana bwe tutyo emwobe ebiseera netwawukana bwe tutyo kati nze netandika obulamu bwange. Natandika obulamu bwange bwentyo. Bw'omala okukitegeera nti oli mulwadde n'abasawo nga bakuwadde amagezi obulamu obwadda kuwatandika obutambuza otya? Kakati mu kukitegeera nti ndi mulwadde abasawo basooka ne baŋŋamba ebigambo kale binzaamu amaanyi natandika basooka bakubuddaabudda ne bakuba ku septrini bakuba obuki basooka mu ebiseera bampa waliwo n'obugi bwe baatugabiranga naye kati tebakyabugaba ne bampa n'akatimba k'ensiri kati kuyitamu eprocess ne bakubulira bantu bagamba ebintu by'oba weesonyiwa by'oba okozesa n'ebyotakozesa agamba kuba wedde naye sikozesa bitamiiza agamba kuba biba bigaana okwegattagatta na buli muntu byonna bwe bityo kati nengoberera luluzi zaabwe. Yes. Ebbanga ly'omaze ku ddagala obulamu obusanze otya oba okumira eddagala? Obulamu bwasooka era wenneetegeera obulungi ddala obulamu bwasooka kuba 2012 awo nali nina nga ntandise okukwatakwata kasente naye nga mmira eddagala lyange naye ng'era nga siri nnyonnyo kale mu nnaku nnyonnyo nga gyendimu kati kuba akasente kaaliwo nga nkolakola obulungi. Wali okola ki? Kati mu ebyo ebiseera nali era nkola mu restaurant. Mu restaurant ng'okolanga ani? Makerere. Toyogera kifo? Nga okolamu ki? Natandikira mu local food nga nfumba local food mu ebyo ebiseera. Emmere ekitegeeza wali mufumbi wa mmere wali wasoma bisome wali wabiyigira waka wali wakola ki? Nabisomako naye saamaliriza. Yes. Kati restaurant ne bakuwanga ofumba local foods? Nga mu ebyo ebiseera kati nga
bino zino bya bakery byokubekinga bino bya fast foods nga tebinaba kale nze nga kampani eriemu gye mpulira era nga baking ekola migaati biki amanya ga kampani eri awo ofuna kampani gye wagendamu oba yes kati nentandikira nenfuna kampani gye nagendamu oba njogere yogera nti nagenda mu kampani eno ombuli bye wakolayo nangende wantake toyogera linnya z'amakampani toyatula mannya g'amakampani sebo aha mnogenda gye wagenda kale wakuba teri kibi nojja kugenda oyogere kampani nga wafunirayo ekizibu oba okitegeera kyenza kugamba so yogera nti nagifunako kampani eno ekirungi wano gye wagenda bayigirayo buyigizi nangende eyo mweyo kampani emu yalinnya nenva nemalayo ebbanga lya myaka 3 nga nkola nayo nava nga nkuguse mu bintu ebyenjawulo nenvayo wakati waliwo omukwano gwange omu biki byewakubuukamu basically nkola ezo pizzas ebika byonna ebya pizzas nkola cakes nkola emigaati nkola pies pie ebika byonna ezo chicken bingi kati bino byenyongeramu chicken byonna alina byongeramu ku hotel emu eri awo kolola awo kati bwova mu ewantake n'ogenda oba njogera erinnya oba sijogera yo yamaanyi era eri awo olwo ofunayo otya omulimu gadenise oba kimanya ogitegedde katwala omukwano gwange bamwita Wilson eyantwalo yandaba nantwalayo kuba ye namusanga wandegeya ng'alina akantu kakolamu nanjja kale ennyamba gye nannyambaddemu n'endabika yange namugamba ndi chef naye ye nga ye ng'alaba endabika yange n'ennyambala yasooka munne yasooka okunjajinga munne namugamba naye tetujajinga omuntu oyinza omujajinga olw'endabika oba olw'ennyambala naye tumanyi kirimu katumuwa akolemu practical so kwe kukuwa omukisa n'otandika okukola yes mu kioski abwawo ewandegeya so saawa zino waliwo na bazzamu na studio ekuba bifaananyi so kati bw'otandika okukolamu awo ate otuuka togenda ekololo kati kuba yaŋŋamba kakati yanyini eyo kioski naŋŋamba wano nkola naye nina eyo kololo hoteri emu oba singa bajjako eddoboozi negigamba kuba yalinnya toyogera kifo gwe nnyuma ya mboozi tofaayo kakati naŋŋamba kuba nenkola nze yamutwaire eno chicken nugget eyo jaka chicken ono wagundi wandegeya yes nze yagimutwaire yasooka girabira ku nze ebyo byonna eyo chicken Rolex beef Rolex byonna nabiraba ku nze wabiyigirawa kati ebyo nga bw'omanyi omuntu oba nga wasomako ebyo ebimu nga nabijja mu kampani emu eyo gye nisoose okwogera yes birala nengenda nga nnyongeramu genda weesomera n'obyongeramu yes birala nembyongeramu otuuka ekololo bwe natuuka kukoyo hoteli gyongambye sijatula linnya lyayo aye nensanga bye kati ate byenkola byennyininyini ali nabo nga bibakola olwokufudo nagivaamu nga mbeesingira nnyo mu bino bya kubekinga bino fast food ezo alakati bikibwe bityo yes nga byembeesingiramu ate nabo wadde hoteli nene nnyo yalinnya netukola ka contract ne basaniisa ka contract ka myaka 2 netukola naye nga nabo balina ate byebanjako ne bajja abasajja bakulu nga bajja banneebuuzaako kino naye nga basooka kumpisa mu maaso bwe batyo naye olwokuba nti ono yantola nga bamumanyi ng'amanyi kikyenkola ate naye ng'amanyi ye musajja mukulu naye yalaba nange nga mmusingako ku experience yes
ne tusanira contract ne tukola nga bansasula akasente naye nga obuzibu bwensanga mu sente ezo za salary ez'omwezi ti nga bantema giriko emisoso bakutema omusolo osimanya NSSF osimanya pairs you earn biki nga beekwasa obusongasonga luli eri watuuka leeti twakutema zino sente luli eri kino kyayonooneka nga bakutema ebintu ngaebwe bityo nantuuka nembeerawo newe namalizawo ka contract kange bwe yaggwa actually yali ebuzaako omwezi gumu naye kumpi nalinga nga agimaliza naye contract y'emyaka 2 okubuzaako omwezi gumu ebanga ewedde era kati nantuuka nenva okubanga nali neŋŋamba already nina omutwe gwange n'ebitabo byange ninako ebitonotono ebitabo byange n'omutwe gwange sijja bulwa mulimu mulala kati bw'ovaayo kwoteri y'ekkololo waddawa bwe navaayo eyo nensooka nga bwe noonya mu bifo ebirala ebyamanya nempandiika ku mpapula naye nga bwe ŋŋenda nenkubakuba ebicuba mu tawuni omwo ogenda kukuba ekicuba ofumba mu hoteri z'abantu bw'ovaayo yes bakuyita part time bwewati hours ng'okola hours oli ayinza okuyita twagala keeki ya birthday twajjo tukwere pizza nafunawoko ne ku mukyalo first time yange my first time nafuna omukyala nesiige erinnya waŋŋamye ng'esonyiwa mukyala naŋŋamba yansanga eyo Munyonyo era gundi emu eri awo eriko ne washing bay kimanyi oba ogitegedde Omunyonya eriko Photospa yes Photospa naalya ku pizza yange naye n'abuuza nze nali munda simumanyi omukyala Photospa akolawoko yes naye nali ku bicuba ng'oli ku kicuba awo nekya kaleke kicuba nenga naku 3 yajja alya ku pizza yo yes kakati naayita waitress n'amubuuza nenjagala chef akoledde eno Margarita n'amubuuza gyali nsobola omulaba kale waitress najja mu kitchen n'ampita namugamba ndi busy aga nedda jangu oyogereko ne client oba afunyeemu obuzibu oba ino obuzibu bwasanze oba sitegeera owulye komenti ye tagiŋŋambye nemubuuza gwagambye ate agamba aŋambye ayagala muntu akoze kino ogendayo yes nenjjako apron ne keepu nensigazaako edigiya neŋŋendayo nantuuza mukuntuuza awo manager nayogeramu ne manager agamba nedda tewali buzibu bwafunye manager yalowooza mbu oba waliwo omusango gwenzizza mukyala nantwala mu mmotoka ye mukyala yagamba ki nantuuza mu mmotoka ye naŋŋamba njagadde ebintu byokola ndidde wonna waliwo gundi zeyamentioninga awo ku Jinja Road awo weziri sigenda zizatula mannya nazo zikola ebintu byebimu aŋŋamba ndidde wonna naye gwe ekikyo kyanjawulo naye nga okola ebintu ebitakufaanana namugamba kitiibwa kya Katonda neyanziza okubanga anzikiririzaamu kuba twaliyo babiri yes ne bayitayo nze kati nagamba emboozi tugitemete omukyalo ono yaŋŋamba nina restaurant yange naye njagala kukola ki oyinza okujja nonyambako netukola ka contract oba ka wiiki oba ka weeks 2 nombulya sente zoyagala mugamba tewali buzibu njagala oyigirize abantu bange ninaye abantu bana benjagala oyigirize kuba wasalino wali full nenjagala ojoja oyigirize kweka contract namugamba abantu bana abantu abo banamu ebisana mugamba ojja kumpaayo miliyoni naŋŋamba ezo sente nnyingi nnyo
mugamba guli mu kintu kya mutwe mugamba naga tosalako ngamba nasuka nakwata emitwalo nga tetunavawo tantegedde namujjako enamba yange y'essimu mwebisana nalina smartphone nampa naye enamba ye nangamba tujja kwogera ku WhatsApp ebisingako yampeerawo sente yasooka nampawo deposit emitwalo 3 nangamba ngenda kuwa emitwalo 7 onyambe wiiki emu kuba abantu bali bana naye kyesaagala saagala onkole item emu yokka njagala item nga 3 yaŋŋamba pizza naŋŋamba cookies naŋŋamba ne chicken. So tunjaka tubuuke waawo tugende omaze okutuuka ku mulimu wagukola kyekyaddako nampa akasente kange nagukola nnaku ze twateesa kubanga ketwateesa kaggwako nasiima n'okusiima bami nanyo nampa n'akasiimu nga tekali kuziri omala okukola n'ovaayo nenvaayo kuba kali ka contract bw'ovaawo kati bwe navaawo nagenda 2018 jala tutambule tutuuke wano wowaŋŋambidde nti natandika bulungi omwaka nene gwonooni kati nja tutandikire mu kifo kye wali okoleramu ekituuso ekyotuukiramu gamba nti bwe nali obulamu bwange ne bwonooneka kakati mwebyo kati 2021 nga ggwako nali nkola ku Gayaza Road awo ng'ovudde Kaleerwe yes waliwo ekifo kimu ekyamaanyi tofaayo wali okola Gayaza Road kati wali tuke ku Mboozi kyekyabaawo ekifo kyamaanyi era tekiruddewo nyonyo tofaayo kunyonyola kifo njagala kati tugende ku kyekyabaako ku kifo nze nagendayo manyi siri nnyo mukubi wa bikalu nayingira mu kifo kye kya bbeeyi naye wakuba chance gye nafunira mukama nanyamba ndewe nabambuuza bubuuza interview eringa gye bampa bambuuza okola bikinaki oli obesingira mu bikinaki nembanyonyola nebakuwa omulimu yes nebaŋŋamba enkya tulina owoneka pate jangu otandikiraawo mu mutima gwange nendowooza nti nno bano bagala kunkozesa pate kunkozesa casual bamale bangube nga banjjeko na idea neŋŋamba akaŋŋende mukazi wane nemwebu wenadde ewaka nemungamba nafunye omulimu nebaŋŋamba entandika enkya nebweki naŋŋamba genda okwetumanya abayinza kuba nasima byokola bajja kuweera ddala omulimu yes olwo ogendayo neŋŋenda enkeera nenkola bonna etwali nabo abali ku kazo bonna ne bawunza ne baŋŋamba lutaaya jangu gwe tugenda kukusigaza bakusigaza bakuwadde omulimu embeera yali etya ng'otuuseewo omulimu tebalina kyonna kye bansaba bakwasendemeka bampa emitwalo 3 buli lunaku embeera yali etya mu bbanga eryo nenkola wiiki yasooka neggwako eyokubiri eyokusatu kati gwali kugenda weera mwezi bo tebalina byebansaba kati ne bajja wano banasimanya abebyobulamu nze nga si byenninako tuli munda bajja bataddeko buno buli reflector bitabo bakyala n'abakazi batandise okubuuzabuuza ku bantu awo biki bayisa abamu ndabe bali bajjeeko omusaayi basaba bagamba muyina medical kwaliko n'abakesisi ebaaliko nga bo bayingira ddala ne mu kitchen ne babuuza buli mukozi kino ekifo kya bbeeyi restaurant yammwe ya bbeeyi naye buli akolamu wano twagala medical form wenoli ekya medical form kati ne basooka ne bayita supervision ne manager ndaba nga babakuba obuyiso neŋŋamba mutima negunkuba kati abawala abaali mu service najja nagamba bane ffenna eri batusaba medical form zaffe ze
ebyobulamu bano babyabulamu bazze biki n'abalina okirininga ewa batandika ku bucaafu obuli wansi bakirina bano ba steward nga batandikirako babajjako omusaayi bo batandikira ku bucaafu obuli wansi tugende kubona bebajjako omusaayi kati ne babajjako omusaayi bajjako supervision manager neyali ku reception ekyala n'agamba baddako ffe kati nze we nalaba nga muffe kuffe twali baceefu basatu yes naye nga bajjeeko omu omutima ne gunkuba nze ngamba nga olwadde manyi kyendi nengamba kaneefuule bize bagende nze baleme kukola ki kuntuukako era still tekyawaliriza bosi kumugamba muno bamuwadde obukwakuliza muno enkya bakomawo mbuno bulimu nga alina medical form ye ne mugamba nange naye sirina kyakukola kyenyizaako namugamba ekyamazima medical form n'olutatawana nazo naye nze ekituufu ndi bwenti ne bwenti naŋŋamba tujja kukubira ku Mande bajja Lwakusatu naŋŋamba we nanyuka nampa ssente nansasula naŋŋamba sayiningawo ne baŋŋamba kuba madamu nyini oyo woteeri restaurant mukyala madamu alina ne branch awo ku madamu n'agamba ati naŋŋamba muno tujja kukubira ojja kukubira kumawo ku Mande okuva otaddangamu okukubira kati we nalaba nga tankubidde ku Mande ne neetwalayo musawo ze zajjirako naŋŋamba nedda nja kukubira komawo enkya olweggulo ogenda kusangawo tutule mu kamiting eri ne manager we najja ne baŋŋamba kati ife ab'ebyobulamu naffe bayinza otuggalawo sima tetukozesa balwadde kati kati olwo nga lwaki specifically fear eri luddawa okukozesa omuntu alina akawuka ka siriimu wenjala tugende fear eri luddawa baŋŋamba nti omuntu mbu alina mbu ali positive mbu osobola okuba nga ogreatinga ekintu mbu greater nekusala oba akamene kakusala mbu omusayi muno negugenda mu byokulya yes ate nga omuntu yenna ali professional nga ebintu obiruddemu oba tokyali ku level yesala bwambe ye greatinga usimako eyo kyabuto kibikibwe bityo oba tokyagirika eyo level bw'avaawo tiwaddamu kunoonya mirimu okuvaawo badde nzenga nga nnoonya ku mirimu nempandiika bagamba we shall call you bwentyo afunyeyo akacuba ogenda olaba oluusi mukama akutaasiza mwezi nebakuyitamu emyezi ng'ebiri munaku nga 2 oli nakuyita nakukozesa nakuwayo esatu bwatyo obulamu obwaddako nga tolina mulimu gwe ne famire ki ekyaddako mukazi wange ffenna tuli kyekimu ng'oggyeko omwana wange ye mulamu fasiboni wange mulamu bulungi naye omukazi neyeekyanga n'atikka yalaba embeera ekalubye n'atikka ebintu omukazi oyo namufuna ansingako ku myaka era naye mmanyi nfunye omuntu akuze mu birowoozo amanyi buli mbeera kuba naye namusanga twabirakawo nga tulina kasente omwaka guno wagutandika naye nako ku kasente kuba nzijukira paka mugo kusatu gwakuna nali nga wali ng'osobola okujja n'ombuuza miliyoni y'esente ate mbula mu nju kuba gwe nali nteresa naye nga gwe nali neesigisizza buli kimu so ebakuggyako omulimu n'adduka yalaba ebintu bitandise ottabuka n'adduka naye ekyamutwala mikwano gye ne gimuwa amagezi alina mikwano gye gyamuwa amagezi nasanga atisse ebintu agenze n'omwana wange era okuva olwo kati ennyumba yandeeta nosula mu nyumba ey'ebbeeyi mu kusooka naye nsula mu nyumba ya mitwalo 10 naŋŋamba enfunda tetukyajjamu
kufuna ennyumba emitwalo 15 n'ennyumba namugamba nga nkola kyayagala kuba naye mwagala mukazi wange kubanga amanyi kyendi nange manyi kyali nga entuuka namugamba nyumba kale kanfune gy'oyagala nenfuna ennyumba 15 nga neneko eri mu kikomera nga neneko so nga simanyi tekigendererwa kyali wadde mu mirimu gye kyankalanye nga alinayo n'emikwano gye kati mukwano gwe yanobera ewange olwedde emirimu gyatabuka mukwano gwe ffe tulina bebi waffe omu mukwano gwe alina abaana 2 bakulu mu wa myaka 13 mulala wa myaka 6 kati nembeera awo nga nda saving ye nalina kasente konna tukalidde kaweddewo ntende wadde neŋŋamba mukwano gwe ezayo abaana b'omusajja nsiga asobola balabirira nasooka tutuma ye amugambe agende mukwano gwe addeyo wabbaawo azeyo abaana b'omusajja kuba nange siri bulungi tetuli bulungi kati embeera eyo yatabuka wayitawo wiiki emu nga tuvudde mu Easter omukazi n'asiba ebintu n'agenda namu kumukubira amasimu kumubuuza kumulondola mwana wange first born wange kumubuuza omwana wange nebuuza mama ki ekyakututte yaŋŋamba kimu nti nno nkooye obwavu bwo ekirala toyagala mikwano gyange nemugamba olaba emirimu gyakyankalana sikyakola sente zonna tuzite ziweddewo twalina pulaani guno omwaka nga gutandika gwakola ka restaurant akafe kuva mu kutukozesa oba kola nebata restaurant oba outlet nga tusobola okubeezaawo omwana waffe mu bulamu bulungi naffe okwebeezaawo kati yaŋŋamba kimu mbuno bw'olifuna bizinesi n'otandika okwekozesa ndikomawo kale kusema official omanye emboozi eyinza obutaggwaayo naye ensonga lwaki omukulu ono bwe yazze mu kaseera kano neŋŋamba nedda katukoleyo emboozi ye ng'omuntu bwe tuba tutambulidde ku mboozi ye teyamanya nti alifuna akawuka kitegeeza bamuzaala nako kyokka newaabanga alina waeditinze nga ye yakeefunira teri ayagala bitumyandi ekyo kimanyi naye to an extent omuntu abeera nga bw'ayagala takyasobola kukola mbadde mmanyawo twasukkawoko stigima eyo yasukkawo but those are some of the problems abantu bebasisinkana abalwadde now wakati nga tumaze okuwulira emboozi ye eyinza okuba disservice okubeera nga ffe ayogeddeko naffe kubanga kati maybe naawe ojja kumanya nti weekuume kubanga maybe stigma ekyaliyo n'ebirala bingi nnyo byeyinza okuba nga omuyigiddeko naye ye engeri gye tumuyambyemu biki by'oyinza okukola singa oba osazeewo kwekozesa ebintu byenyinza okukola byenyinza okukola like mu bwa chef mu bya chef byokufumba nze nkola okutandikira ku mugaati keeki pizzas zonna chicken jaka chicken nugget chicken grilled etali ya cooking oil eri coated nkola chapu kebabu chapati mandazi samosas donut samosa bika byonna katogo for breakfast pilao gravy barbecue sauce byonna sina kyesikola ng'ogyeko local food yoka gyesikola abali eyo cocktail juice byonna osobola bikola osobola n'obisomesa yes n'okusomesa nsomesa kati nze nteesa bwe nti ekisooka simanyi siagala okusinzira mu understanding yange I don't find it anywhere nti omulwadde wa Mukenenya bwakufumbira ekyokulya naawe olwala sijja kiremerako kubanga maybe I need to first make research about it kuba nkiwulidde wano naye sikiwulirangako
batuwangalidde mu society z'abantu abalwadde balenwe ebyokuyiga tebiggwayo mu bulamu obw'ensi eno. Ni naawe ndaba maama wo mulwadde, naawe ndaba taata wo mulwadde, simanyi naawe oli mulwadde, naye katuvuddeyo. Kyemmanyi ekisooka omuntu ffena bangi abantu gye tuli bangi nnyo mugenda ku YouTube ne musoma ebyokufumba n'otabi perfectinga bulungi. Omukulu ono ngenda wa ennamba ye tomanya oba owulira ng'olina gw'oyagala alina bayagala akusomeseze. Kale oba temwagala abafumbire atandike okugaba egundi ey'akasente atandike okusomesa abantu ebyokufumba. Oyinza oba mukyalo tasobola kufumba bulungi nga wandyagadde akufumbire, then waliwo n'omutumula ng'agamba twandimuyambye n'atandikayo akantu akatono. Nze ndowooza singa afuna akakadde nga kamu asobola okufunayo ebisiika nga n'asiika nga daddies ezo n'azipaakinga, byendowooza ebiri free. Tekikola? Kisoboka kubanga at least nze n'oba miliyoni emu kati nsobola okufunawo kasa nfuna display gye nteekako ebintu nekabaka kioski nsobola okuteekawo ebintu nga yono nakafuneko akatono katya nsobola osomeseza omuntu kasatuma tukkanyiza. Kale bawe ennamba. Ennamba yange eri 0782 43 15 76. Airtel eri 0759 09 33 70. Naye era kyemmanyi era n'abali mu tawuni mu Kampala mu restaurant ezimu eziri mu Kampala be nali nkoleddeko ko nga kale nga bicuba oba nga bampisa kunzibako kuba waliwo nawe bampita abamu bampita mu tawuni nga kuyita kubbako bwongo kuyigirako kintu omala omuyigiriza nga akugoba. Naye kyemmanyi abamu abasinga bali bankozesa kubamanyi ndi omu ku bachefu wadde siina linnya livuga nnyo mbu bagye ku YouTube naye ndi omu ku bachefu abasinga mu Kampala nga ngenda mu Serena oba wa sisuubira omuntu gwe nsobola kompitinga naye sijja kulimba. Amazima ga Katonda mu ggulu njogera ntya Katonda. Kale kaakati nzikiriza nnyo okukola ebintu n'ekyusa nzikiriza kiyinza okuba ekizibu okukyusa obulamu bw'abantu bonna kubanga abantu bonna obulamu bulwawo okukyuka. Naye mbadde nsaba abankontakiti nga munkontakiti ku nnamba yange eyo nga wandyagadde okuyamba omukulu ono. Abamuteerako 2 3 ku nnamba y'essimu muteereko afune because yeetaagamu akasente ng'omuntu yenna. Osobola omuteerako ennamba ye. Naye abaagala okumuyamba mu bintu ebinene okubaako we mumuyamba omumutuusa we mumujja. Nandyagadde tuddemu ntuuleko naye ng'obulamu bukyuse nga yambaddeko okusingako wano. Tusabe Katonda atuwe omukisa tuddemu tumiitinga meeting ey'okubiri nandyagadde nkufuneyo ku ngoye nganze. Naye kati njagala abanyambako tuyambe omwana ono ekisooka tumuyamba atuyambe. Abantu bangi temumanyi kufumba nga wendeetaze omuntu asobola okuwa tips on how kufumba. Nze kyengenda okukuyamba tugenda kukuggulirawo YouTube channel ku equipment zaffe. Tofaayo tugenda kukuggulira YouTube channel ku equipment zaffe ogabirenga abantu tips ku ngeri y'okufumba. Lwaki abantu omuntu alina ekyobugagga ku mutwe tetwagala tumufuula asabiriza nnyo. Tetwagala era kali saa zino njagala abamuyamba njagala tumuyambe buyambi kutandika. Gwe Munnayuganda atasobola kujja gyali tujja kujjukizanga buli lunaku nti genda ku YouTube channel ye oyiga okufumba. Tujja kufunayo akasente katonya kanamuyamba mu capital okutandika okugula equipment so w'okufumbisa na biki. Tukkiriza nti tunaddamu okutuula wano ajja kuba omuntu ow'enjawulo. Kuba tulabye abantu abalala balina ebizibu ebingi nnyo, omulwadde alina ekigundu kifeenya atalina waatandika naye alina ekyobugagga kiri ku mutwe. Kati buli alina akkiriza nga Saimo gama Saimo nkwagala Saimo nnyumira njagala akakadde ako kamu just help him to start. Nga tumaliriza mwekuume bannaaye lwa nsonga nti maybe tetwandibadde mu mboozi zino singa abadde mulamu wadde si kituufu
nze mu ndowooza eyange tasobola kulwala lwakubanga agabe so okulaga eddagala mu eryo tofaayo tuzze kwennyonnyolako it is okay naye n'ekirala nze interview ne bwensangamu naye baba bazungu kuba ina kololaawo ku Mabwa Road bwe nali ngenzeeko nga netula n'abantu bangi netula n'abantu twali 16 neera nga lwakuba nti banyooma lwandabika naye abanyooma bali basibye amataayi bonna nembasinga naawo interview endala twazikolerawo Busegaawo ku Happy Boys era omugagga omu lwakuba bambi yafe wa Happy Boys ne madamu we ye waali kimanyi amanyi bulungi naye beba ne basunsula abantu twali 8 era nenze ne bandekawo so nze sina interview gye ntya oba neba ya Indian food oba Mexican oba Italian byonna sina interview gye ntya oba abantu bafaana batya kuba ng'ogyeko kyesikola era ku food yokayookana ddamu ogabe ennamba ey'essimu ku muntu eyandyagadde n'okuwa omulimu ennamba zange ziri MTN 07 eri 07 82 43 15 76 Airtel 07 59 09 33 7 lwaki mukulu Siriimu lwaki nvuddewo mu mbeera eno kuba bannaye buli muntu buli woogenda nze gula situula buli woogenda ganogama omuntu munaye I'm looking for a job n'omuntu asooka n'akutunuulira ndabikayo na nyambala kujja kubigira aga kati gwosobola bikyagala tetulina genda abamu nakutuma application abamu bamanyi nogamba tuwe ku recipes okola otya kino n'omuwa recipe n'oziwandiika ye abamanyi nti omuwa recipe ku lupapula mbu oba bagenda bikola nga oba ogenda obikola ate nga tekiba kituufu abamu nakuyita olunaku lumu bine n'aleeta abantu benga 6 nina omu gwenyinza okwatula erinnya wano kuba ali wano mu tawuni wano walinnya yampita ne maama we yasinga no bizimbe byawo oba mwatula erinnya nampita ne Hajati maama we ne mu butuufu nentuukayo bakola ebintu biri awo alina abantu bangi ne nampita nankuŋŋanyizako abantu nga 20 naŋŋamba mulina tuyinira oyo chefu kyakola namwe mulina kiyiga mwetereeze ne bwe baamala okuyiga olunaku yampa $50 olunaku lumu kuba nasooka nenkola ebintu nga 3 nemmalira nga buli omu n'agenda achopingamu asiraisinga n'achopinga n'agabirako buli omu ebasi simana n'abakuŋŋanya bonna naŋŋamba ddamu by'obadde okola lipiiti nambiripiitinga nga banno balaba tokweka toddamu kukola ng'obiseeko so oli akuyitanga okwagalako magezi ga mutwe mulimu gwa mutwe naye nga jase akuyise mu lukujjukujju n'akuggyako obwongo n'amala n'akugoba nagamba tewali mulimu tujja kukubira kale kyekyo kakati kyetusaba tukkiriza Katonda obulamu busobola okukyuka tokoba kusaba Katonda because at the end of the day bena tusobola obikola naye Katonda yalina ansa ya buli kimu tugenda kulwa kusukkawo wano naye oba oyagala kuyamba omwami ono ennamba gyawadde gy'oba okubako oba eyange eyo osobola mu contact yange naye nandiyagaddemu abaagala muwa ku ssente maybe akyusa engeri gy'ayambalamu afunamuko n'akasente ng'omuntu ng'owulira kikkutteko aziteeke ku ssimu yeeyo Katonda amuweereyo omukisa then nze njagala kuhandlinga paati nene oli nowaba ate okumpa ssente enkalu nowagula buguzi kintu nkyaniriza yes nze kasa kiba kisobola okukola yes kale bintu bingi nnyo nze ndowooza muye okutandika ekikye abanakkiriza nti nno basobola oli ekikye ne bajja nga beeyagalidde
so yanetaze okuba nga ayingira mu campaign eno kiyinza okuba ekineneko naye woba olya nga kikutteko ncontactinga tulabe nga gyetusobola okuba nga tumuyambako kale tova ku Siriimu official beera bulungi weeraba